Sazo Louise ayimirira abantu abamu ne bamulaba ng'ekizezengere. Analysis yo gambye Wizo yali w'amaanyi. Yes. Era yasooka ne radio mu bwasereba. Yes. Lwaki teyepangapanga nga ono amaze okufa n'asigala kumanyi gali gayina bifo? Kati kino kanki kugambe yandibadde asobola okwepangapanga naye mwe bwennyini abantu abawagizi mwamumalamu amaanyi. Yali asobola singa radio bwe yafa abantu tetugamba nti radio akoze eki afudde bane katukwate owaffe ono akoze eki asigadde Wizo katukukwate taata munnange katulete ne bwe yagezanga kaleete tolina kyotunyonnyola te mama oyo aboonoonyi mama bakamiliyoni aboonoonyi oyo omukyala yonoonya abaana abo ate mwena n'abakazi mwena abali wano abandaba ababeeta mamizi boy mubeegendereze bw'oba bakyala mmwe mwena abandaba bw'obanga n'omusajja nga bikaseera awoza mami tebaagala kukola tebabamu magezi baba balina kye bakola ng'ate mami yasebanya agamba ate bapureesinga bamami okusinga abakyala mami agambye oyina project yoyagala okukola ne mukyala wo ate nosooka mufo ky'okwebuuza ku mukyala owooza kasooke ndabe maama kuba nti waliwo kino Katonda kye yawa radio nga kyo kiki abantu balina gye boogeramu simanyi radio simanyi biki kituufu tukiriza radio w'amaanyi naye Wizo gwe mulaba oyo w'amaanyi naye yali w'amaanyi yes lwakuba nti kati abantu balina gye bakigeramu bo balaba radio yemuki yali ow'amaanyi naye ne mu composition enyimba gye bayimbamu era ng'oluwulira nti radio w'amaanyi nga w'amaanyi kituufu kubanga Wizo yajjanga ku backing nga n'olulimi lwagala olutegerekeka naye ng'ate radio yakulaga nti yali writer yali composer mu dakiika era ekituufu amazima ennyimba zonna ze baayimba zonna radio yaziwandiika nkugambye omuyimbi yenna kino kyogera ayimba agamba kakube hitifu n'abakazi kafune hitifu n'abasajja balina ssente bonna abayimbi ate bonna endowooza abayimbi zonna zezimu teriyo abayimbi bategeera abasobola okuyimiza amaka gaabwe tebaliyo teri muyimbi ategeera kankiddemu kibagambe teri muyimbi ategeera olaba ne waba wa gospel anti tugamba aba gospel be batya Katonda n'ebirala byonna teri muyimbi aba gospel sabala embeera Chameleone gyalimu yenyamiza ekisooka 1 Chameleone aliko gundi y'omukyala kyayamufukidde akayinja mu ngatto Daniela ate Daniela mutuufu yamujolonga Chameleone yakubanga Daniela omanyi ate Chameleone omanyi lwaki Chameleone tayogera omanyi kitayogera because akimanyi omukazi asooka okugyayo buli kimu kyonna gwe walabyeko Chameleone yayogedde kati ate Chameleone agenda kufa ate agenda kufa ate agenda omutta ye Daniela agenda mutesaaji ate osobola okufa ebi because embeera ekutta n'ofa ate Daniela yakolebwa ebintu bingi gwetooza musiru nnyo omuntu gwalinamu abaana abakulu era munana byabakazi aga omusajja gwolinamu abaana gwe tonnatuuka ku awo omusajja asobola okubonyabonya ne weekyawa notuuka nekisaa n'ogamba n'ofiisa ne taata w'abaana n'ogamba oyo yafa yagenda naye nga kyali mulamu. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani ne nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ng'okumansira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne muwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 07528771515
nkwaniriza nnyo gwe munnange agenda amaaso n'okubanga otugoberera nkubuuzizaako nenkwebaza emirimu gy'osobodde okubanga weekolera webale nnyo webalire ddala abasubscribinga ku channel yaffe tubeebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala nammwe abakomentinga abalikinga basharinga nammwe mwebale n'abatuwa ku magezi abatuwa ideas nammwe thank you so much kale kakati njagala okubategeeza nti njagala banjulira Dr. Senjobe Richard wa Beef Organic ono omukugu mu kujjanjaba endwadde ezibadde ziremedde ku bannayuganda gwe nange olina obulwadde nga bwakwesibako bwagaana okuwona endwadde nga ulcers endwadde nga toina appetite endwadde nga prostate mu baami tukyasobola kusiba musulo endwadde nga ebizimba by'omu lubuto ebyabakyale ebyo ebibalemesa n'okuzaala zibayita fibroids endwadde nga ania ebintu bino ng'ebyo byonna endwadde zino zibayita STDs endwadde nga abasajja totambula bulungi mu nsonga z'omukwano n'ebirala byonna genda ogezeeko bannaffe aba Beef Organic ojja kusobola okufunawo enjawulo kubanga bangi basobodde okugerayo ne bajjanjaba naawe nga pressure yo yagaana okustabilizinga yagaana okustabiliza kaseera ebeera waggulu ebeera mu 18 ebeera waggulu nnyo genda bannaffe aba Beef Organic bakujjanjabe basangibwa Mmengo wali okuunana kooti y'Emmengo ku kikubo ekyo kiri opposite kooti y'Emmengo awo nga batunda eddagala batunda omwenge omuganda w'okyamire ekizimbe oba okirengera kiriko langi eza green ne coffee brown ate ne oba oyisa eri ku CBS emabega ku Masengere era ekizimbe ekyo obeera okiraba ekyabannaffe aba Beef Organic era ne mu bitundu by'eggwanga ebinjawulo basaasaaniddeyo embalala gye bali Masaka gye bali Ejjinja gye bali Erugazi gye bali Eruwero gye bali Kasana gye bali yonna bannaffe aba Beef Organic Dr. Richard Senjobe gyali ajjanjaba nga akozesa butonde bibayita natural products byakozesa gendayo akunogera eddagala akujjanjabe mu ngeri eya habo ate ayina ekyenjawulo nti ayina abasawo abazungu ba doctors ba medical doctors ate abajjanjabisa abo kati bwe bamala okucekinga ne bamanya kiki weetaaga ne bakutabulira oba ne bakufumbira eddagala n'osobola okubanga ate otambula bulungi bannaffe aba Beef Organic mubuuze ku bantu baffe nate era tandikirewo babuuzaako basawo ne bannyabo mwebale kubanga mutulaba ate mwebale kuba genda maaso nga muli wamu naffe mwebale kutwagala ekyo kyo kibeebaliza mwebale kutwagala mwebale kubanga buli kye tuteekayo mukikola ki bakifolowinga ate nga mukiraba naye tubategeeza tugenda kwetera ddala ebipya ebipya ebyenjawulo ate era wano we tubaweera amazima wewe gakuluma naye gatukugambye amazima kyobala ne Bayibuli egamba nti bwe mulimanya amazima nago gajja bafuula eddembe abatagagala mwe mumanyi ntandikiddewo tandikira Wizo Manizo mumanyi nnyo muganda wa Chameleon kati bweyogera Wizo Manizo ye good life yali good life kakati Wizo Manizo ennaku ezo yabaddeko ku Fangol yabaddeko ewa Alien Skin naye nze byenalabye tebyansanyusa era saabitegedde yabadde wa Alien Skin yagenze ng'alinga atamidde actually yabadde atamidde bwe yatuuseeyo n'asaba n'enjaga ne bamuwa enjaga n'atandika okunywa era nsobola okunywa n'atandika okugamba asimanyi one love simanyi biki ng'alinga yeetonda oba ku lwa Palaso biri Palaso ndowooza byakuba Alien Skin muna mwabirabye ne ku social media nga bitambula naye tebyabadde birungi esookera ddala Wizo ali mu mbeera ki kakati olina ekibuzo kyombuuza nti Wizo omumanyi nze manyi Wizo way back nga tanabakwatagana ne radio and by the way kino kankikugamba olwaleero Wizo ne radio yali amutya nga tebanatandika good life Wizo nga radio atya Wizo yes radio nga atya Wizo bakantu kasewa nga amutira ki anti katujukira radio agenda okujja nga Wizo waali ngate ensi emukola ki nga radio tebamukola ki tebamumanyi because ekisooka yatambulanga ne muganda we Chameleon yatambulanga naye actually batandika good life nga radio Wizo yatambula amawanga nga ye radio tanakola ki batanaba kuyaka era we batandika good life bali ne Jeff Chiwa nga te Wizo nga radio yekwata kwani ku Wizo abantu kye batakola ki radio njukira yaimba Jennifer njagala ozine ku mazina ngali awa chali yeka yes nga chali yeka era terwatambula lumala okutambula nga bamaze kola ki
Good Life kusinkana ne Wizo ne bakwatagana nti Wizo yagenda okusinkana radio nga Roddy Wizo munene abantu kye batakola kye batamanyi lwakuba nti waliwo kintu Katonda kye yawa radio nga kyo kiki abantu bayina gye boogeramu simanyi radio simanyi biki kituufu tukiriza radio w'amaanyi naye Wizo gwe mulaba oyo w'amaanyi naye yali w'amaanyi yes lwakuba nti kati abantu bayina gye bakigiramu bo balaba radio yemuki yali ow'amaanyi naye ne mu composition enyimba gye bayimbamu era ng'oluwulira nti radio w'amaanyi nga w'amaanyi kituufu kubanga Wizo yajjanga ku backing nga n'olulimi lwaga olutegerekeka naye ng'ate radio yakulaga nti yali writer yali composer mu dakiika era ekituufu amazima ennyimba zonna ze baayimba zonna radio yaziwandiika actually radio yeyawandikiranga ne gundi ezimu ng'aziwa Wizo lines ezisinga zo naddala ez'oluzungu era singa weetegereza oluzungu Wizo lwe yayimbanga radio yalukola ki Wizo ali biki kati Wizo essaawa zino actually kati nga tuvudde ebyemabega Wizo essaawa zino tukize tugaane ali depressed ali mu depression yes naye nga ekiriidinga ekyokuba ng'akubuza ekibuuzo Wizo bwe yali ne radio yali yekola ebintu ebyo Wizo ne radio ng'akyali ne radio kino njagala kibuuza abantu mwena abatulaba Wizo bwe yali ne radio mwena abavumira Wizo mumuvuma ne mwogera n'ebirala byonna Wizo bwe yali ng'ali ne radio nga bali babiri basooka banywe because of course banywanga ekyo kyabayimbi bonna bakikola bakole fujjo enjaga bagikola era teri muntu mukakkamu kati mu abantu batamanyi Wizo teri muntu mukakkamu nga Wizo era Wizo singa teyali mukakkamu teyandibadde na radio kakiddemu Wizo singa teyali musajja mukakkamu yandibadde n'emyaka gye bamala ne radio tebangimazeeko because ka radio kali kasajja kazibu mukagala nange nkagala akakasajja kali kazibu nnyo teri muntu yali muzibu nnyo teba nti muwana simanyi alien skin ate alien skin talina ebyo yes tebanga nti simanyi ali anulule kati omanyi gwe bayitanga radio gwe yali anulule nnyo manyabo radio sekibogo mukama Katonda ku bantu abali basembeddeko ku radio genda omubuzi gwe bayita Danny Flavor musajja wange genda obuzeko ku bantu abasembera ku radio yakeranga ku makya n'agamba leero najja n'akugamba ndi Jeno kati gwe muyita radio owulire gwe kera ku makya n'akugamba nti enkya ti oba ku makya nti nze Jeno jangu omuyite radio olabe Wizo teyabiina ebyo Wizo ye musajja we wali nyanga nako n'okola ki n'otambula and by the way bw'otunda scandals zonna bwe babeeranga mu Good Life ngamba scandal yonna Wizo gye yakola embi gingambeyo mu Good Life nga bakyali mu Good Life ng'ogyeko bino ebyokuba nga azaalazaala simanyi biki abakazi n'ebirala byonna because abayimbi bonna babikola ebyo ngambayo nti Wizo bwe yali mu Good Life yakola ekintu bwe kiti tola nti bino byali mu kukola lwaki teyabikola luli ngali ne radio mwena abandaba mugere mubikule buli kimu kyonna mundageko Wizo bwe yakola ebikyamu ngali mu Good Life ng'akyali ne radio so kati depression ekikozesa Wizo kakubula amazima bannayuganda muli bazibu nnyo radio bwe yafa mwatandika okulaga Wizo nti yali tayimba mumumaliramu ddala ne muwalaga nti Wizo yali muyimbi radio yali omuki ye yalaga nti yali muyimbi yalaga ng'onyimba meka ze bakola because bagenda kuzibiitina buli alinawo nyimba empya busanga radio afa anti nkulaga nti waki taziyimba nkugambye basooka ne balaga Wizo ntalina kyakola ki bakimulaga nga actually kumanya abantu balaga Wizo bamulaga nga radio nga tebana namuziika nga bagamba Wizo agenda kola atya omukono gwa Wizo gufudde era mulimu n'abamu abagambanga Wizo singa yakoze eki kumanya ekitegeeza ekyo ekintu ekyo kimbowa nga tuli wano ffenna tukola nga atugawo batulaba akyogerako si yakireeta nenfa oba n'ofa nakanda ekimbowa okufa kale singa Sematimba yeyafudde Sematimba bwe mba wendi nembiwulira ebiki kyoyinza okuwulira
kiba kiraga nti kirina makulu. Tulina makulu. Abantu radio bwe yafa balagirawo Wizo. So esawa zino kati ninyo. Wizo bamulaga kati atukisa nagandi we naayimba. Yajja naayimba n'asooka yimba yulimba King Saha ne bageza ko bayimbe naye. Ne lubanga olugenda ne Spice Diana. Nenze nendala ne balaga yali ayimba yafa. We tulina kyotugamba eyayimba yakola ki? Yafa. Wizo n'atuuka ekiseera laga naye ebyokuyimba bikole ki? Kambi esonyiwe. So depression anti ne bageza kaleeta oluyimba balukola ki? Balukuba. So depression ya Wizo etandikirawo wennyini mu kufa kwa radio. Yafiirwako kati radio yali wa mugaso nnyo n'okusinga Chameleone bwali ne Wizo ne Palaso bwali. Actually Palaso yakyogeddeko. Wakirabye. Era kyembalenda okubuuza nti radio atali muganda wa Wizo. Yes. nga yaleka baganda ba Wizo nga bayimbi tebasobodde kuyimirira na muganda waabwe kusinga oli tebasobola nga bano bonna bayimbi tebasobola Palaso anti kati Wizo kati weebuuze oli muganda waabwe Palaso si muyimbi nnyo si wamaanyi Chameleone si wamaanyi legendary wamaanyi ng'ambayo oluyimba kale saawa zino kati okuva Lugundi bwe yafa lwe balina ne Chameleone takose collabos n'abantu abalala Wizo oli yafiirwa muganda we because be bali betegeera kino kakiddemu kibagambe waliwo mukwano gwo nga kusinga kino kigamba abantu mukwano gwo asobola okusingira muganda wo kisoboka Kimbowa osobola okusingira muganda wange so kitegeeza Wizo naye abeerawo n'ajulirira radio saabeeraawo amujulira nnyo alina statement yayogera naga nti olumu aba ayimba bwati yerabira n'alinda radio akole ki atwale najja obugole muga yafa omaze kitegeeza ekyo gwe kubanga oli mu kuyimba oli ku stage oyimba kati oba okyayimba okyali mu vibe oyimba olinde munno atwale party ye naye nga kigambo kyayogera omuntu yafa myaka giri meka ekyo nyini kikuwa stress ku mutima stress tegikuta omusanvu esawa zino 8 myaka 8 yes esawa zino Wizo tasobola kulinnya ku stage n'abeera bulungi kati agenda kukola ki kubanga Wizo yayimiriranga ne radio ensi n'emukubira eki enduulu esawa zino Wizo ayimirira awantu abamu ne bamulaba ng'ekizezengere analysis yogambye nti Wizo yali w'amaanyi era yasooka ne radio mu bwasereebu lwaki teyeepangapanga nga ono amaze okufa n'asigala ku maanyi gali galina kati kino kankikugambe yandibadde asobola okwepangapanga naye mwe bwennyini abantu abawagizi mwamumalamu amaanyi yali asobola singa radio bwe yafa abantu tetugamba nti radio akoze eki afudde bane katukwate owaffe ono akoze eki asigadde Wizo katukukwate taata munnange katulete ne bwe yagezanga kaleete tolina kyotunyonnyola system gye bayimbanga ne radio oba yebyo byabanga ayimba bano abayimbi abalala tebabitegeera nedda kino ate kino teri muyimbi yamalamu Wizo maanyi fe abawagizi fe twamalamu Wizo amaanyi because baba imbi bakoze party ya bwana be King Saha ngaga mufe kwani Wizo and by the way ku King Saha abantu bonna abayimbi tosa kusanga muyimbi nganyoma Wizo because abayimbi bonna alien skin gwe muwana sijja muwakanya akoze byakoze asobola kwekana Wizo bibakola gwe Wizo emanye nsize yatambula gundi oyo alien skin asogenda mu kibaita Coco Studio e Kenya alien skin asobola ogendayo twogera amazima tuli mu kwogera facts gomanye emirundi emeka gye bagenda mu Coco Studio Wizo ne gundi ne radio Wizo abali ku level y'okugwa nti Wizo ebintu bye yatuukako alien skin tana yadde bituukako nti Wizo yali international yagendanga Nigeria ensi neekuba eki enduulu kati mbuuza ekibuuzo ngenda kwetera ki alien skin yakagenda mu nsi ki se mugundi London mpozi ne wano Sudan Dubai teyagenda ne Dubai yakituufu ne Dubai yes ne Dubai musajja gwe bayita Wizo yatambula mu nsi ziri mwaga n'okusoba kakati bino byekola lwaki tadde engulu ayinza omuntu nanga ali depressed kati Wizo omwenge gwanya olita yali tanywa mwenge eryagunywa kati omwenge gwanya bweba yali anywa kati yakola ki
yayongeza lwaki buli wabeera bw'ati abaali ku tv ku radio bakinga boogera kwani kuye abaali awo mikwano gye abaali bamwagala ng'akyali ne radio nga bakyaliwo na good life nga bamuwujja obuki obunyama tebakyakola ki tebakyaliwo abamu wange kirimu gabaga igwe because okitegeera tebakyabimukola ki bakyabimukola kino kankikugamba olwaleero n'abasiraamu bakyogera bagamba abasiraamu tusabirenga nnyo omuntu eyaliwo omugagga naakola ki nayavuwala n'omuntu eyali ayina erinnya oba nkyogedde bulungi naakola ki nayavuwala abantu abo babiri anti asobola okwetuga abamu state tategereza nga bwolaba lwasa bweba nga bituufu bituwulira bakuba information gye nategedde nga bwolaba basobaga nti yakola ki yavuwala nti abadde yeyagala akola atya naye amasima omuntu ng'obadde kyolwa omuganda yagamba zikusooka eza kuva mabega omuntu yina kasi totandika n'obugagga sente ne ziba nezikuggwako kugambye osobola okwewa obutwa famire so kati wizo abantu abanenya wizo mumuleke basooke bamuleke musooke mumwesonyiwe era bwensanga omuntu ngateeka yazaatamidde akole ki naye walaba engeri gye yagenze kufanga namulabye era namulabye bantu bagambye alien skin yamwisiza amatalina amaaso ge yamwisizaamu yamwaniriza era bwe yalinga ngaagize bamukwata ne bamwambusa bagambye alien skin apasitinga ati alien skin talina nze sigenda kulima kikagamba ebigambo bino nze siri nayagala nnyo alien skin nema nemukyawa njogera mazima naye alien skin talina kibi kye yakoze kuwani ku wizo because singa yabadde amukoze ekibi teyajja namwigonowalinga wabula yakwata n'abalenzi ne bamukwata ne bamwambusa because already yali akoze eki avuddeko omuntu era ng'atambidde ng'aweddeko okutuuka ate ne bamuwa enjaga oba kyekyali antiroodi era aginywa mbu bamuwa kinene wizo bamuwa kinene nga nokugyekuba obadde kikyoyogera ani alaba abitaaba bamuwadde biki mbu bamuwa kinene taata because eri kyakola era kyayagala era ekyo kye bamukolera kati yasanyuka nnyo kati gwe kyemugamba nti bane bakola bubi ate ye yasanyuka nnyo wizo message gye yatwala ku Fangon twagiwula yalimu ko reconciliation tuli ba one hadis one blood one bichinga alinga yetondera ku kya Palaso Palaso kiyakuba alien skin ate message ya Palaso yafulumizanga alaga nti wizo yakoze bibye era yakola bibye kagamba ekigambo kati kagamba ekigambo kino omuntu gwe bayita Palaso talikologanako ne gwe bayita alien yewe mulikola mutya ne baliyetekawo okwetonda ne bwe mulikola mutya omuntu gwe bayita Palaso gwe bayita Chameleon wizo yetukiza ati omuntu ena nga yawunga ati omuntu eyawunga nze sokwanga wankola ekikyamu olwokuba nawunga nembyerabira nti wankola ekikyamu nga navaako ati enyiri wavaako nti osobola okwesanga wizo okugenda ku Fangoni yagenda tamanyi nga yarabiraho nga nti yayinza okuba yali ajjukira ba neighbors kozi amakaga bagakyaliwo gali aga good life iwe gali gundi actually osooka waabwe bakugambye ba neighbors awuli mutuufu nti wizo okugenda nayo yali atambire nakola nafujjo era yabyejjusa nankeera tasobola byogera mu kamera lwaki yagendayo era asobola okwesanga Palaso yanyiiga ogenda okumwetondera naye bakuba bamumanyi nti ye muntu waabwe kintu kyabwe kyavaako nti osooka kuba ne muganda wo kakuwa example nsooka kuba ne muganda wange naye nga mumanyi ye yakola ki yavaako nengeri nekyamugi lwaki yavaako nga nange nsobola okkitegera because oli muganda wange naye n'omusanga akolagana n'omusajja eyandoga bali bwe bati oba ngenda okwesanga abali naye mu ssabo nogakati musabo kati sisobola munyigira nti nesaba okudigendamu yagenze takola ki tamanyi nga gye babeera noiba ba neighbors enyumba bakyagirina eya good life ali manyi bagitunda mu Neverland bagita Neverland nze nkimanyi nagendangayo floor ya radio ekyaliko kuba zali floor 2 kugambe nga weeri oba ndiyatulanga waggulu bawizo ere wawaggulu weeri kale Palaso yagambye nze temundeetako balya bikoola temundeetako obubuzibuzi obwo Palaso tasobola kwagala ne alien skin bwe mulikola mutya
era katika kwa example ezo nyimba Fiki Gaza zakola Fiki Gaza yafunamu byonna ennyimba ze bali mu kukola bali mu kulumya ani Alien Skin era Chameleone kigumala gave tetuganye yes yamuggalanga bameka bagize baggala Chameleone byakola nabo ennyimba era nozo bwe masirimbye olaba gundi onani Yanga Mulo bena oli baromanyi Yanga Mulo nga yalukola ne Chameleone teyamuggalanga si yali gundi we ate gundi egali Papa Sidi go kati ate story nayo ndana ikweta story ya Papa Sidi batunda nettaka ya Papa Sidi abazadde batunda nettaka mama watu to ate story ndala Papa Sidi aterere eyo story ate mwenje kugamba ate nayo ndala tuyinza no sulawo nenkunyumiza ngeji yagenda mu Lion Island na buli kimu kyonna Papa Sidi Kamera akole Papa Sidi n'obumpi bwako nga bwokalaba mukama ansonyiwe ate abampi bagenda kunyiiga nange ndi mumpi temunyiiga tobavumia oyogedde kidombo oyogedde kyoli anti nange siri muwanvu so family ye eribichi Chameleone ine tutumtegeera iyo family yo nenyini Chameleone bali emmere naye tebalya Chameleone omulaba era nze ate by the way Chameleone muyimbi wange and by the way mu Uganda yonna nange muyimbi wange omuyimbi wange bamuyita Chameleone nze Chameleone juzi nali naye ku quality nangamba Samarima ogamba olya ngomanyi gundi nenda aba Chameleone nga aguddemu bwati oba akaddiye bukati bwe Chameleone asinga bagundi balona dimayiya asinga misachi asinga misachi yakuza bathe emyaka na iziti agaliwa yakuza na mwezi kati kagambe ekigambo kino abayimbi bonna bakuziza kati kinga papa misachi anasonja kamwogereko yakuza ameka simanya anamumeka anamukaga na musamu anamusamu muzaina eja music yalaga nti yasooka mu music anamusamu tekisoboka naawe ngatani kuyimba nga 10 kali ngali mu 5 kali naye nga kagwamba ebigambo bino abayimbi bonna abakuziza emyaka nabalaba nendaba neno Dimanja Simanyi nagamba Simanyi ati what neno Dimanja ati 40 kati zolaba nange ni mu myaka 4 plus ate nga balinga nse nabairanga nabo balinga wali ate nga nabairanga nabo nga bali wali kugondi wali wano olaba ne wantake wano kugondi wali bwe babeeranga wano ku Kyebusabala embeera Chameleone gyalimu yenyamiza ekisooka 1 Chameleone aliko gundi y'omukyala kyaya mufukidde akayinja mu ngatto Daniela atawulidde Bulaya ate Daniela mutuufu yamujolonga Chameleone yakubanga Daniela omanyi ate Chameleone omanyi lwaki Chameleone tayogera omanyi kitayogera because akimanyi omukazi asooka kujjayo buli kimu kyonna gwe walabyeko Chameleone yayogedde kati ate Chameleone agenda kufa Daniela yayogera ate agenda kufa ate agenda omutta ye Daniela agenda mutesaaji ate oza okufa osobola okufa ebi because embeera ekutta noofa ate Daniela yakolebwa ebintu bingi gwetooza musiru nnyo omuntu gwalinamu abaana abakulu era munana byabakazi agamba omusajja gwolinamu abaana gwe tonnatuuka ku awo omusajja asobola okubonyabonya neweekyawa notuuka nekisana n'ogamba n'ofiisa ne taata w'abaana n'ogamba yo yafa yagenda naye nga kyali mulamu mwe bakazi mwaboogera ebintu by'ekisiru gwe tonnafuna gundi omukazi asobola okutuuka nga okyalina mulamu ne bamubuuza taata w'abaana waali n'agamba munnange yafa dda yagenda naye nga yali mulamu sakunyumiza abakazi bano bahajati abali ku dduwa ya bba waabwe nakola speech nagamba naye mutulaba tetukaaba temugamba nti bahajati bakaabira bbaabo ffe twali twakaaba dda kwati kugamba ebigambo bino abakazi bangi nga bajja najja ku mulambo gwa bbaawe naye nga ali bwatagamba kisajja gwenkonje naye nga mulinamu abaana nga 2 oba 3 oba 4 nalabeko ka message ka Daniela simanyi yava kuno era bino bawooza omusajja omuyinamu abaana era amasajja tumanyi okuddaawo netowooza kasa muyinamu abaana ajja kunonya lw'omwana
bakoowakowadde abakazi. Nalabye ka message ka Daniela simanyi yava kuno nga alina simanyi bakira 2 ne atuuka ne magambo oli bubi. Gwe wamulabeko kati bwalabika. Munene okufa. Walabika ebbire liri bwe riti. Omukazi bw'omanyi bwalabika. Anti nze nalabako ku Daniela nagendanga wali esseguko. Nze anti nagendangayo. Nze bino byenjogera mbikugamba nze njogera facts. Kituufu nkumanyi Kamiliyoni mukwano gwange. Era bw'ananyigira nyigira naye nga njogera mazima. Sabati boga baki. Kati Kamiliyoni yennyini yaweddeko. Kamiliyoni nalabye waliwo ka TikTok nalabye ng'ali mu mpale nnyimpi ne ngamba Mukama Katonda wange. Kamiliyoni kati gwe nze kugamba Kamiliyoni aweddeyo. Anti Kamiliyoni talya mmere, takyalya. Kamiliyoni takyalya ali ku diet. Era bane mbasaba tisi ku diet. Anywa okuva ku makya paka ku makya. Kati uli yali anywa omwenge. N'enjaga. Kati yalema okuwasa talina mukazi. Tayina. Kati okumanya Kamiliyoni agenda Mukama atusaasire musajja waffe. Kamiliyoni kati akuba bubaala ku bubaala. Oyo musajja legend omulamba. Ayimbira kali mitwalo 10. Anti asobola okugenda awantu. Kati amanya waliwo live band. Anti akyasobola kwebaka waka. Ebirozo byokola ki? Bw'amanya waliwo live band n'atuuka. N'abanga ne bamuwa ebyokunywa. Bamuwadde. Ate kati bamuyiga. Bamunywesa ebyokunywa bamuleetera ebyokunywa. Bw'amala n'atamiiramu. N'abagamba kati banelejeri jangu obuze ku bantu. Kati omuntu yenna ng'alimu kye bayita omuzimu. Omanyi okuyimba muzimu. Tosobola kuwasa kazina otayikola ki? Otayimba. Ate okakuba tebagamba tuyimbire. Kamiliyoni yatagenda mu bubalabala. Kugambe Kamiliyoni kati agenda mu bubaala bw'otasobola na kusuubira. Anti omusanga eno ku gundi ku kyekatale ng'ali ali mu kabaala. Gani Mukama Katonda. Kamiliyoni agenda tufaako. Tukoze tutwa. Ate ng'oyo omusajja nze simanyi we tugenda kukola kasodiani wa music mu Uganda. Omusajja gwe tuyina ke kasuwa ke tuyina. Twalina radio yatugendako. Bobi Wine ali mu politics. Bobi Wine ali mu politics. Tulina omusajja oyo. Ate oli omwami we. Owekita talina kyatunyonnyola. Akati abagagabula bagenda kunyiiga munyiige. Ngazi mazima. Talina kyako. Segeza tusigazawo kati. Nze nina njogera okuyimba njogera ku bantu abayimba message. Bokola kwa si message. Abo godiraani. Kusi bikiye message. Simanyi kati simanyi waya. Waya si message. Omusajja omukulu ayina n'abazzukulu. Notaka okuyimba waya. Bale mujja kunyiga munyigire. Abasajja tulina abayimba message ye Kamiliyoni. Tomanti avaako n'akola atya kati yayimba olimba lwa gospel olulire simanyi balita batya lwa gospel naluwulidde aluvudde mu mutwe balita batya ngamba olimba lwa Kamiliyoni nga luwemula luŋŋambe bw'oluŋŋamba ngenda kukuwa ssente ŋŋambayo oluyimba nga lwa Bobi Wine nga luwemula Bobi Wine taziyimba ezo naawe ŋŋambayo oluyimba olwa rediyo nga luwemula sizuulya ate kugamba abantu abalimu abayigundi abalinamu ensa so kati mu bufunze tusigaza Kamiliyoni ati ke kasuwa ke tuyina tukwenda kola tomu era bane tukole tutya nange ngamba tukole tutya bannange mama we ndabanga ababana mama ate mama oyo abonoonye mama ba Kamiliyoni abonoonye oyo omukyala yonoonye abaana abo ate mwena n'abakazi mwena abali wano abandaba ababeeta mamizi boy mubeegendereze bw'oba bakyala mmwe mwena abandaba bobanga n'omusajja nga bikaseera awoza mami tebagala kukola tebabamu magezi baba ina kyebakola nga ate mami yasibanya agamba ate bapuresinga bamami okusinga abakyala mami agambye olina project oyagala okukola ne mukyala wo ate nosooka mufo kyokwebuuza ku mukyala owooza kasooke ndabe maama kasooke ndabe maama oba kana kayimba era nze kyobula kati essaawa zino nze omukyala wange ye maama wange bakayita nzigulirawo bakayita nzigulirawo yes webale bakayita nzigulirawo newulira akayimba keyayimbye kamaanyi true legend si byakusaaga mama wa Kamiliyoni abonoonye mukyalo oyo ayonoonya abaana abo bade manyi abagadde nga maama because tulaba abaana abeera musaga muganda wange tubadde ne bamaama ye manager waabwe andi kati saa zino oyo golaba kati Daniela akaba lwa mukyalo oyo kituufu nakiwulira nalaba mu message ya Daniela yamwita na ex Nazaala era nze kyova olaze kakugamba ebigambo bino lakwa mama wange kati yafa
neze mama nga yati asobola kuŋŋamba ku bya mukazi wange gwe nakola ki wawasa because bwe nali ŋŋenda omukwano oba okumuwasa mama wange teyakola ki teyabirimu era nze mama wange okuŋŋamba omukazi muleke omukazi because bamama mama anti osobola okubba nobba walinga mazima obbye ate kyekiri ku bataata anti mama osobola okubba wali najja n'akubikkirira nobba n'omugamba era kyova olaba abantu abasinga obba nobba mama n'akweka n'emmundu naye omusajja osooka okujja taata n'omala gava eri musibe asooka obuuza biki byoleese era abatabani bamayanja olaba mwami mayanja tabeera mwezi saga abibeeramu ebyo tolimulaba mbu mayanja obirabamu waliwo kabiri anti kati mama yefuula yenyini atukanisa oyinza okoza ye musajja wamaanyi nnyo mu famire waliwo wenalaba kamilioni ng'alwadde simanyi ali depressed ali mumalwaliro nga mama we yaliwo mwami mayanja talina we yalabikira bwe babaawo osagaze bayengeddemu abamawole banoonya maama waabwe kati abaliise ku mmere kuba kati abaana kalala keetaaga kulya mmere wizo kama nsonyiwe naye bagenda mufaako ate yakaziika mutabani we Humphrey akafa anti bagenda mufaako bona abavubuka bona bapalaso kati palasa atasobola okuta manje tuganye fena mwananga abantu baagala bamaama naye waliwo ekintu kyotunulira nga kisuusa era gyewegendeze mamizi boy tosobola balanga bena anti byonna tebasobola kubeera mu bufumbo ne bunywera bamamizi boy era bonna bamamizi boy ofumbo tebunywera wizo talina mukazi yamuyina obuuza ekibuuzo kibi wizo talina bakazi wizo talina bakazi abayina alina ne teta tomanyi esawa zino abasobola okumubeereramu eno embeera abayina babuulirirwako bagambwako omugambe ki addanga alina ali ati kino kakikugambe omuyimbi tagwambwako anti omukazi bwamubuulirira ennyo kati ngwakukyawa ate abaana bangi anti abaana bangi gwoba okyamugamba ati munaye mukwano twandyezimbye tukole bwe tulebwete nga nantaddeko amateeka akubba byabugaga byange oba okyabimugamba ebyo alina abalala abalungi abakusinga n'okusinga agamba kange thats why era kino kankibagamba abayimbi tebalina mukwano era kyobola abakazi babe bye bayimba omukwano naye nga sigwe balina bo tebagulina omuyimbi abaana abakazi 8 abaana 17 teri muyimbi alina mukwano era mwemndako bayimbi mananga omuyimbi patanki olaba yayimbye kwasa simanyi biki kano kabisi kandagala kabisi tonaku tukanywa kawomerera akapya kali mu kutambula bakaita batya simanyi baby boy simanyi love kamishi omuyimbi alina omukwano ali omu bamwita Rema oyo tumuwe ekitiibwa Rema tuwe Rema ekitiibwa tumuwe n'engule oyo teri muyimbi alina love nga Rema akiwakanya ajja kiŋŋambe yampumuza oyo ali entitled okuyimba love mumuleke ayimbe love nomulagwe eyinza okugamba kikyoze ne Becky kanakawala kato kakyoze ne Becky kalina love naye mu bano abayimbi abala mbogambe Jasmine love ng'agiriwa mbogambe Kalo Nantongo eri luddawa ne woba ogambe maama wamwe Juliana Kanyomoza eriwa ne bogamba mama wamwe Irene Namubiru eri luddawa mbadde nkugamba ekiwala kikalo Nantongo nakuzonga kyako kufa nekiyinza kutwala kiwala kyange ekyo tonjogeza ku Kalo Nantongo ndeka tuveeyo kiwala kyo kireke naye nakuzonda bakyatabbu kireke ndeka bwetayeko okay ayinza obutaba wa tabbu nga ateekamu sente nga ya president obadde ki ng'ateeka ye mutegesi w'ebivulu ow'amaanyi ennyo ow'amaanyi toleta bano babajju bamatamatama balamu balagahara ndeka tukomaawo ndeka nvaako oba nobati ennyumba gyasulamu yiyo anagisasula ndeka kale tukutumiddeko ssebo agikavuma tumutumiddeko nga ow'ebivulu tukutumiddeko nnyo bwanaketi mujjukira mu kivulu kya Nwagi kyali kigaji najja oyo n'akiyingiramu oyo muveeko byomwana simanyi bagabitex bano bubukofiira maki bayita
bafuna okay kati obulambu bwa Chameleone Daniela ayinza okudda I know question nti Chameleone okudda engulu yeetaaga Daniela ye Daniela ayinza okudda asobola omukazi yenna asobola okudda azironga zozze nomu alaba byonna ebikozesa asobola okudda ekisooka lwaki tasobola asobola okudda asobola azironga zono yeterezeza muganda wange anti kati nkugambe ekisinga okuwaga abagundi bano ekisinga bawaga bakazi bakola ki bakazi babawaga bakazi babawaga sound nganda mungi bakazi okay kati tuwunzike na kino abakazi baba celebrity bayita mu kusomozebwa kw'amaanyi nnyo celebrity tafumbirika tagumiikirizika muzibu era tanta abantu begoma ba celebrities aya kati ngayagala obufumbo otuke n'okwewa obutu okujjako ng'olimu amagezi loga kankite kandabe mulabe kanzikirize tawakale abakazi baba alina matovu kati tanta abantu begomba alina matovu negundi ne Geoffrey Utaya namatovu bwentawo zalwanyo ozimanyi yatukako okufumita akambe gundi namugenyi ono bamutangani Silvia Namugenyi Lutaya nentako okunyumiza entalo nendaba banange Geoffrey Utaya namatovu banange nga babala ku stage nentako okunyumiza abantu abo lokati kati Geoffrey kati akuze akaddiye atuuka nesi ate kyovala abo abakyala waliwo omuntu era nze nebaza nnyo Irene yagumiikiriza Irene namatovu kumanya entalo zalwanya oyo gomboolira naye babalaba maama balika bantu bazibu aya gomanye embonyaabona gye yabonaabona oyo omukazi gwe ng'omusajja mubonyaabonya oyo ng'abakazi baaliko nga balungi ate balina ssente okubeera serebu kikutegeeza kujolonga mukazi anti kati kugambe ekisooka ekibaleetera ekyo balaba anti ekisooka muyimbi ataliko okuyimba ekyasooka okutundira abakazi balina ssente bw'aba musajja bw'aba mukazi kutundira baki kati kankuwa example ng'olina akawala okaagala muli mulaavu muli mwenna akoze erinnya atuuka esaa gwe nga takyakulaba kase erinnya likula tolireakamotoka afunye bamwambaza afunye biki nkugambe omuyimbi yenna kino kyogera ayimba agamba kankube hiitifu n'abakazi kanfune hiitifu n'abasajja balina ssente bonna abayimbi ate bonna endowooza abayimbi zonna zezimu teriyo bayimbi bategeera basobola okuyimiza amaka gaabwe tebaliyo teri muyimbi ategeera kankiddemu kibagambe teri muyimbi ategeera olaba ne waba wa gospel anti tugamba aba gospel batya Katonda n'ebirala byonna teri muyimbi aba gospel leka sajja wange eddanjira obusoolo omukazi yamugira kansirike ekituufu mbamanyi aba gospel kansirike aba gospel mbamanyi n'abamanyi olaba babeera mu kanisa nga bakubi ba byuma teri mukubi wa byuma nga muyimbi nga yalokoka nabe manyi nga waliwo gwe manyi anti osanga omuyimbi mu church nga musinza nga yakulembera worship team nga bala worship team naye abakwana nakwana n'endiga kubadde ki waliwo gayi wange manyi bamutakiguli yali wapasa bugembe musajja omusumba omunya mubako omukazi omusumba ye pastani pasa Maxon story ndazirimu nnyo mubako omukazi ngono muyimbi wa gospel ngono omusumba bingi biriyo mbitegeera so kati omuyimbi wa gospel I mean back celebrity abo bamaliriza bali mwene embeera kati Chameleone gyali omukazi watasobola gumiikiriza kitegeeza omukazi alina kuba mugumiikiriza ate n'omukazi agenda kujja ate yagumiikiriza nnyo kati kagambe ekigambo kino Daniela mwandibadde mumwebaza agenze nobeeta ng'ali Bulaaya ababireeta ng'ali wano e Uganda kyandibadde kitya ate Chameleone yali mugezi yategeera namukwatira mutwala mu America goza omuntu America bali baagala nnyo yali amujja ku gundi waawo nokerere waawo anti yakitegeera goza ogenda mu America bali baagala ani akulimba
ani akulimba kati Chameleone agenda kati ebyo Daniel ababikolera wano kuba mwaka fananyi ku bantu ngeje bagala amawe olaba ali eri abamole bona bino watali wano singa akikuba bubi nnyo anti Chameleone singa taliiwo singa yali eri anti Chameleone singa taliiwo no ate tukizogani Chameleone yagudde tati mwimbi wa amaanyi yagudde lwa Daniel ate singa abadde wano singa Chameleone anti wano wayagala ogwe gwe bonyabonya omukazi alimpa bwe yavuma maama we agwirawo abakazi balina nnyo basympathize bantu basaasira nnyo Katonda nze simakya abakatonda ayagala abakazi anti be bakatonda banne tomanyi omukazi yatonda ku nsi nkugambye nga oyagala ogwe genda ovume maama wo genda okube maama wo oluyi genda okube mukyala wo oluyi anti omukyala womukubira oluyi mukyala wo gwe ŋŋambayo ku basajja bakuba abakazi nga bali successful baŋŋambeyo bangi bibatagalako era babonaabo omusajja yina ngaokuba omukazi tosobola kubeera successful omusajja yina ngaokuba maama wo nze n'abaganda bange bato bange bakubanga maama bobasa bali mu njaga bobalaba bayinooneka bali mu njaga bakubanga maama njogera ku kintu kyemmanyi Chameleone yeetaaga ng'oyagala byonna byonna omusajja bikole byonna kola byonna naye togezanga n'okwata oluyi n'olukuba omukazi bw'okuba omukazi omanya ye downfall yo bw'okuba maama wo ye downfall yo Chameleone ne Weasel beetaaga rehab Kamita antuuka mu rehab antuuka mu seti ya rehab yeetaaga kulya buli mmere afune amuweje yeetaaga muntu ate wakobuzibu alina abantu bali nabo bonna anti kati abantu kyanjaga kunywa mwenge n'ebirala ate obuzibu abo abantu we batyo kati abantu babatya anti kati tosa Chameleone abuulirirwa kutandika otya omugambo weetaaga maidi akazi akufumbire nga machechayi kumanyoko horo ngamba chikwe bichi byongamba kwe Chameleone yeetaaga kulya biki kugambe kama Italia radio mulaba yagenda okufa nga yafadda aba radio namala ati radio club ya muwanga baba wanga bagula eri ku Neverland baba wanga credits 24 buli week kati ngazo jizijeko radio batambulanga gye bali nga baba wa buli kimu kyonna kibakola kibagala anti ava mu bbala nga bavanga mu bbala saawa emu ez'okumakya nga bakoze eki emu ku bbiri aba atuuka ewaka nga fridge zikoze eki zijjudde omwenge n'atandika waakoze eki n'amala wiiki nga yeebase bakozesa abakazi ogenda kugejja otya okozesa abakazi onywa omwenge n'okulya tokola ki ogenda kugejja otya nywa enjaga ne sigala natuukako mu that's why abayimbi abakozesa ebintu ebyo tebali healthy olaba olususu lwabwe nga luna luli awo mukufa kwa radio nagendayo nentuuka mu ddiira wali Weasel nga balina ekyoto mu ddiira we banywera enjaga webali nga Weasel ali awo gende wa King Saha ebyoto tebiriiyo ola ekyoto kinalabyawo si kimu nze manyiyo kyokka bwana enakawuka so kati ogambye Chameleone teetaaga rehab wabula yeetaaga kulya akere ku ne Weasel talya efumbe ate Weasel kimuyamba kati alina ono omunyarwanda ono gwayita Teta era bona bagenzi bani abakyota abayagadde bani naye omunyarwanda mube abaddewo ate naye agezezaako naye awuli akola kyakoowa ye Teta omunyarwanda oyo gwalina bamitaani ye Teta alabika Teta ye Teta kati Weasel naye nga tene yamukuba ate ye Weasel yeetaaga ki Weasel ye yeetaaga te kukwata nnyo bulungi kati ate Chameleone tanatuuka mu state ya Weasel ye yeetaaga rehab yeetaaga rehab Weasel ayinza okufuuka bano baloki giant anti kati Weasel asobola okugambye Weasel asobola okera ekyanimulanga afudde walaba gino emimwa gyonna bwogituna womulaba anti gambye Weasel asobola okugwa eddalu ne musigaye agamba nti yali omuyimbi waffe era singa tabadde ne baganda baabo because nemotoka kati gyavuga ya Chameleone nalo emotoka ennene eyo ya Chameleone yagimuwa Range Rover eri eya Range Rover bayadde ayina neno kino kigundi ki Land Cruiser
singa ekyamuyamba nti Chameleone ayagala baze Chameleone kintu kyalina ayagala baganda be ayagala baganda be bona nga obalaba yabakwatako yakwata Palaso namutwala mu America yagenda okuva mu America nakola tene story ndazi tugireke Palaso kunainako omukazi w'abakazi balina bakazi Palaso kunainako abakazi bangi ngojeko ono wo mu America va omuzungu ate takyali mukazi we mwaka awo nga guggwako yajja nga yalelese baana bakita yalelese baana kati kunainako bakazi so balivinga mu mbeera yakwagala bakazi bangi ekiri bwe bulamu bwabwe ate bonna abayimbi tasooka kuga nti ono yeno gwe munange n'ogwenkola ki wensa tolinze naye yes ate naddala abali mu gundi eyo bwetyo ani abakazi babaagala kubanga nze oli omuyimbi era babaagala anti bwe beera linnya abakazi nze bansobera sina abakazi boka gwefuna erinnya newogwenga mwaguno gwatama weeguti naye ng'olina erinnya kazi ajja kujja abasajja abagabe sente nga zaaki ate nga bo baagala abakazi babawa sente kati ebintu bwe ŋŋambayo omuyimbi ng'ayagala omukazi nga yamwagala nga yakwata sente n'azimuwa abana babigi ayina oli omukazi omukadde abeereye mu America Donizera ate oza ayina n'owerandi gwe yazaalamu omwana owerandani ye omwana yalina okula yakula omuyimbi kati kagamba ekigambo kino teri muntu atagaba sente nga muyimbi abayimbi tebagaba sente ekyo kituufu anti asobola n'okuba nga alina n'obukadde ate nga nawe anti omuyimbi tagaba sente olaba atuuka mu mabaala ngera ayagala bamuwe tayagala kugula na mwenge ate agagudya wa so nga tumaliriza bano abasajja bakuumi batya obufumba bwa bakazi baabwe nga baba badde nabo abalwaine bebekulu anti kakati mulimu abayimbi abakuumye abakazi baabwe kukuuma legasi yaabwe naye nga nawe bakutandika okugamba byebayitamu ate batandise kubaaga kati bakuze nabo myaka gyobuvuka baali battabu bwekyogamba ziwenda okukwata kuba agenda onataka agenze gwe kozi naye yagendako obadde ki tata Hendrix nagendako abagaga nebatalekagenda okutula abagaga bamutwala besobola nakwogera wano nga mulimu ne bakaputeni sigwe sijja kwogera abavuzi b'ennyonyi oba kaputeni ndeka naye mukazi mulungi ali ajolongera abeera n'omukazi nga mulungi anti bwebuzi bwaffe abasajja obeera n'omukazi nga mulungi wakuba n'omukazi nga alabika bulungi gwe notuuka ekisa olwokuba omumanyiziza amaaso notuuka ekisa nga olaba nga si mulungi bamalamu kwanoga kwekimanyi obeera n'omukazi nga mulungi notuuka ekisa obulungi bwe nga tokyabulaba wabula muba mutambula ogeroka nga bamuyayanirira otaleka okujja noleka okukola ebbuba naye notuuka omukazi amala kuvaako naye nga liwa mutwala for granted naye ziwena mukazi mulungi yes amazima gogerwako ziwena mukazi mulungi naye nga bebekulu gabebekulu naye nti yamukubanga ziwenda okukwata ekubagere gomanyi kyeyamukolanga wekisajja omanyi kirina olugono gomanyi nga kikuba abakazi anyway so kati basajja baffe Wizo ne Chameleone kale Mayanja family kati bakole bate essaawa zino bawase bakazi tubatereko babayina te bebayina Mayanja babeera mama abwe abafumbire ku maca kati kagambe ebigambo tebakyasobola kudda ngulu ne bona bakwata mu bateeke mu rehab tebakyasobola ngaani gwe bateeka mu rehab okujjako gwendabako naddala ate ku basajja ngambaye kugoba era Katonda yeebazibwe omuntu gwe nalindabyeku ng'alinga yali kitikayi eyagenda mu mbeera eyo n'ama n'adda engulu ali kyamuyambako nti olwedde yalina akalandira k'obulokole kubanga buganda we ye Pasa Tumwine omumanyi Pasa Tumwine Pasa Tumwine yali nga wali ku Little Flowers omusajja omukiga anti kuligwandu babakiga abo bagundi batugundi bambi yadda engulu gayo yadda engulu anti ekyamuleetera ekyo ng'olwedde yalina abaganda abalokole baasabanga manyi n'okusaba kintu kikulu baasabanga naye bano balokole anti balemerayo ate basobola kuvaayo ekyaza kitikaye kitikaye mu famire yabwe yemukeka anywa omwenge yalinga anywa omwenge kitikaye yalinga mu bulokole mweyava anti Katonda bw'abanga yakulonda amala n'akugjayo ne bw'okola otya
twabala ne bakabaka mu Bible bwe bateekako Katonda amala n'akujja ne bw'ogenda otya nga yakuteekako amala n'akulondayo. Kamiliyoni asobola okugenda mu Amerika n'abeera ne Daniela. Tasobola. N'amulabirirako. Tasobola. Kamiliyoni tasobola kubeera mu Amerika. Soka kati ate saazi nalaba obulamu bwalimu. Kyobula nze kugamba ebigambo twayogera. Omuyimbi yenna ng'oli bulungi otosa agenda Bulaaya. Ate Bulaaya tebajooga, wano bajooga. Ate ava wano ku Balaaya n'ajooga, n'ava n'akuba abantu. Ate ne mama najja balina n'eggaali z'olaba eggaali. Mu Amerika agenda kufunawo eggaali. Ate obeera ng'oli muyimbi n'ogenda mu Amerika oba e Bulaaya yonna sina mu Amerika yokka. Bw'osukka Uganda ogenda e Bulaaya. Oyita ku susi nga tebakumanyi nakumanya. Atono yani. Ate obanywa nze Kamiliyoni bagamba waawa. Eri obeera muntu wabuuza what are you saying? Nabaga Kamiliyoni bagamba Mukama kano bagamba agudde eddalo. Daniela yabajja wano. Oba wasi mukazi mulala. Kamiliyoni alabika bubi. Kamiliyoni alabika bubi. Kamiliyoni bananga bamulinaanye. Kati nno n'omulabako kati omulaba n'osemberera ate. Bananga balinaanye Kamiliyoni mbeeko kye mukola gayi wafalde engulu. Miri kweza alimu alabika bubi nnyo. Musajja wange ye annuma muyimbi wange. Akaluba engalo sigala yamufukira sigala buli w'omuliraana wati. Anti kati saa zino kati katuyimbire kasigala kati obugundi bwa sigala singa bukoma wano. Katwatulira wano. Because byakozesa bingi. Kwano ga Betty Mpologoma yamugenda amugambe kino agenda amugambeko. Naye Kamiliyoni tugenda kusubwa nnyo bw'onokkiriza embeera ekugire. Because bebekkiriza embeera balinga bakkiriza embeera bafunyefunye ate nga bakyasobola okubaako kye bakola. Tebakyasobola tereera. Tebakyasobola tereera. Kati bagenda kufa bufu. Tujja buzz. Okay, kale mwebale nnyo bannaffe abatugoberedde. Teri twogedde kuba Kamiliyoni family. Kibali kyetaaga kubanga abasajja baffe nnyo. Ate ba legend music. Tetuyinza kuleka bitone kubira banga bigenda kuwonooneka bwe bitone. So we had to say something about their lives n'ebirala. Nsoma sibula abantu baffe. Basawo ne banya mwebale nnyo kubanga mutulaba tweyanza nnyo tweyanzeege. Abanyize nga togedde ku bayimbi bammwe naffe twogera mazima. Naffe bayimbi baffe nga bwe nga nti Kamiliyoni muyimbi wange yadde mwogeddeko naye muyimbi wange nambeji nambeemu. Twogera ku facts. So bw'oba ng'olaba kikuyisiza bubi it's okay tewali buzibu naye nga Mukama bankumire era abampera omukisa. Okay bana kyembasaba kusubscribinga kulikinga commentinga muteekeko comments amembeeko bye mubuuza bijasobola okuba nga tubiddamu mugundi neebeerezeeko kyemumokola musubscribinge mucommentinge n'ebirala byonna abalina emikolo musobola okunkubira ku 0701 nesobola okuba nga nkola emikolo gyammwe aina mmwe abaagala Hajimiti mugende eyo abalombere ku dduwa balina okusomozebwa okwenjawulo mu mirimu mu bizinensi mu kutambula misango bya kutunda bya biki mikisa n'ebirala gendayo akulombere ku dduwa oba mukubire ku 0702 namba weri mukasonda awo mukubireko mugambe musomere nina bintu byabula tuna bintu byabuze kibiki ebyo najja kubanga asobola bayambako akozesa kitabo kitukuvu ku Quran nasobola kubanga alombeddwa mugende eyo ebintu tujja kubanga ate bibatererera bulungi nnyo nammwe munyumirwe life munyumirwe obulamu kale thank you so much I love you our friends from diaspora from Arabian countries bakadama tubabuzaako nnyo muli bakyali baffe nnyo ate namwe abali mu Europe mikwano gyaffe egy'omu Europe nammwe mwebale nnyo kutwagala naffe tubaagalanga bwe mutwagala temujjanga